Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nzize nakaboza kanyuma leero amatuga peno Frederico Sentongo iya Lugonvu zama yechamaganda mu busubi eri mu buddu. Tubajukiza nti programu ya feno inze igwe basanyufu egenda kubanga buli mwaka tugenda tulanga tukunganenga twezengamu amaanyi. Ngenda bagamba ekigambo ekirizibwa ennyo era nga nzikiriza tewali agenda kikkiriza ne bannaddiini bajja kigaana bwe muba nga temwekebera mu kusooka ne mutuuka ne mwekebeza nga mulina embeera ya Sickle, abafumbo mwereke. Lwaki ffe abazadde tuli ba Sicklers tetufiiringa that pain naye tugissa ku baana? Omwana n'atuuka okugamba nti taata oba maama lwaki sifa nenvaawo nfa obulumi? Tewali muzadde wa mwana wa Sickle awulira bulumi ng'omwana bw'awulira. Nalabye maama wange ng'akaaba obulumi bw'alina ku mutima omwana we bw'alina bukubisa emirundi nga 10. Bwe twekebeza wadde mwefumbirwa dda mwewasadda ne musuula nga muyina embeera egenda okuleetera abaana okuzaala nga ba Sickle, bannange raava ekoma. Musigale nga muli ba mukwano. Lwaki mbaleese wano abaana bato tulye ffenna mulye mwenna? Buli mwana gw'olabye wano muganda wo. Tosaba kanamba kamubeere nga muli bakulu, muli ba luganda, muli bannyina. Kisoboka okumalawo Sickle mu ggwanga erya Uganda. Singa tukeera ku makya ne tugamba nti bw'ogenda mu kkanisa, bw'ogenda mu ekereziya, bw'ogenda mu muzikiti, wonna w'ogenze ekisookerwako kati waliwo bannaddiini ababuuza nti abange mwekebezza ku ndwadde eya mukenenya? Lwaki temubabuuza nti mwekebezza ku Sickle? Lwaki bajeemera omulanga gwa beene? Mwekebeza ku ndwadde ya Sickle. Abazadde muli wano mutuuse okubanga muyina abaana be mugenda okufumbiza. Naye abali wano bajjajja mubonaabona lwakuba temwateeka baana bammwe okubagamba nti nga tonnafumbirwa oyo sooka weekebeze. Kati abaana byagaana, taata yadduka, omuwala yaliwo naye byagaana, embeera gy'alimu nzibu, omwana gwamuyina. Osasulira ekyo ky'otaakola luli. Nze kino nkibagamba, nzadde abaana naye tewali musajja ajja kujja wange bino babuuza nti taata omutwalo oyagala gwaki? Omutwalo gusooka baluwa ya Sickle. Omutwalo ogusooka baluwa ya Sickle. Lwaki? Nze njagala abaana bange, njagala abazzukulu. Sigenda kulaba muwala wange ng'abonaabona. Kitegeeza sigenda kukkiriza mugugu ku saidi yaffe ba taata.
muzaala mu famire omwana wa Sickle n'otandika okuwulira bamulamu nga boogerera mu munnaabwe nga bwe yaleeta ebisiraani mu famire ne bannazaala ne beerabira nti ne mutabani waabwe yatwala ebisiraani mu famire y'omukazi kubanga omwana waabwe yavaayo nga wadde Sickle oba nga Kaliya najja n'ewammwe ng'oluusi oli Kaliya ne muzaala omwana wa Sickle. Mujja kwekwasa abakyala singa omukyala abeera nga wa Sickle. Naye bw'abanga Kaliya tosobola kukinenyeza muntu. N'olwekyo nja kusaba nga bwe tugambye nti buvunaanyizibwa bwa buli omu. Bamulamu naddala ku sayidi yaffe abasajja mukakkanye akajanja. Bannazaala mukakkanye akajanja. Mutabani wammwe ye yanaawuuza. Obunafu bwa mutabani wammwe teyafaayo kukebera bw'ayimiridde n'omukyala gw'awasa bw'ayimiridde. Bajja kunjulira abali wano nti keese za Sickle ezisinga zivudde mu Bakaliya. Ndowooza lekikyala sirimbye. Mukyala Lubwama Kaliya ne mwami Lubwama ne yeesanga nga Kaliya. Wadde ng'ebibalo biraga nti Kaliya ne Kaliya balina ebitundu 25 ku buli 100 okuzaala omwana wa Sickle, naye nze ngamba nti abasinga Bakaliya kubanga tusanze nga percentage ntono nnyo. Omuntu akeera ku makyanga wa Sickle n'agamba kanjagale wa Sickle munnange babadde batono nnyo. Kitegeeza nti Bakaliya be basinga era kituzaayo okwekebeza. Ekimu ku bye nalaba bw'ogenda mu malwaliro ag'enjawulo babissawo bwa njawulo, naye abamu abatayina wadde babeera ne AA. Ne wabaawo be bagamba nti ba AS abo Bakaliya ye percentage ennene eri wano. Era tewali famire etaliimu kalandira ka Sickle. Bwe muba nga tolina Sickle mu bujuvu olinayo oli Kaliya. Bw'ogenda okugoberera akalandira ako kalina gye kaava. Kati abasinga tugwa wano mu AS. Abaana baffe be tulina olwaleero beba SS. Kati bw'ojja n'osanga SS ono n'akola ensobi n'ayagala AS, balina emikisa mingi okuzaala omwana wa Sickle. Era buli lwoba ng'oli mwana wa Sickle oba ng'oli mukyala wa Sickle, emikisa gy'olina okuzaala omwana omulamu olina kugenda kuwa AA atayinaayo wadde. Naye era wadde tayinayo wadde waliwo emikisa egy'okuzaala Kaliya. Wangi? Waliwo emikisa egy'okuzaala Kaliya. Kitegeeza ki? Nti abantu bano be balina okutandika okufiidinga abantu bano. Buli lw'oyagala okuwasa ng'oli Kaliya, okuggyako nga kigaanye bugaanyi, tunoonye bano aba AA abatayinaamu. Kyekiyambye abakulu bano, omukyala Kaliya, omwami talina. Kitegeeza abaana baabwe balina emikisa okuzaala mu Kaliya oba okuzaala nga tebakola ki? Nga tebalina. Abo be muwulira nga bagamba nti taata yatuzaala abaana 10 ne maama, abaana 2 balina Sickle, kitegeeza nti bombi baali ba Kaliya. Oba okitegeera? Bombi baali ba Kaliya. Abaana bali 8 ne bagenda ne bombi baali ku AS. Abaana bali 8 ne bajja oluusi ne AA oba ne AS. Olw'ensonga nti n'abo be tugamba nti 8 balamu, ogenda kusanga nga mulimu ba Kaliya. Ojja kusanga nga mulimu ba Kaliya aba AS. Era Sickle asinga mufe abazadde abali wano muli balamu, naye ate abaana
kitegeeza omwami naye alinga gwe wa AS. Omukyala yenna owa Sickle, omwami yenna owa Sickle, omukyala oba omwami gw'olina okufumbiriganwa naye ayina kuba wa AA. Era ekimu ku bibuuzisa abazadde nti wamaze okwekebeza n'omanya bw'oyimiridde, bw'abanga omwana wo wa Sickle tomukkiriza kwagala musajja wa AS oba wa SS, ayina kwagala wa AA. Kasita omwana we abanga wa Sickle ayina kufumbiriganwa na wa AA. Abasinga muyinza okugamba nti sijja kkebeza mwana wange mumusibe. Eyo njogera ya bujegeera y'abaava abataagala na baana baabwe. Bw'omuleka agende n'owa AS munne, abaana be bagenda okuzaala buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwo gwe jjajja gwe taata. Ataafayo okugamba muwala wo nti oli wa Sickle, owuwo y'ono, era n'obatuuza. Kati tubeera ku mikolo taata lwe lunaku lwalaba omulenzi ne bamuleeta ewa ssenga, kati tugigatta kwe kukyala wa ssenga wa taata, noga nti nze nange mmulabye tewali buzibu. Abazadde tuddeyo ku nnono ey'okutambuza omwami emirundi ng'esatu beetegereze. Nze nkigamba nnyo baganda bange bembeera nabo nti muwala wange ogenda mudya n'omukuba embaga n'amala emyezi 3 n'akomawo ku luggya ne bagamba nti bufumbo bwalema, mbeera naye wano. Oba mukitegedde? Kiswaza nnyo okulemwa obufumbo okusinga obutafumbirwa. Yagenda ewa gundi ne bugaana, n'ewa gundi ne bugaana. Abeere nga yeetegereza, agenda okugenda ng'agenze ew'omuntu omutuufu. N'olwekyo kijja tuzzaayo ffe kennyini okusooka okwetunulamu, omwami omwagala, omukyala omwagala, owulira ofiirawo. Era nze nkigamba abantu bangi, kaakati otugamba tubaleke, nze mpulira yeew'obulamu bwange, naye nga gamba yeew'obulamu bwe ali myaka ameka? Oyo abala waakuna. Balinga basobola okgenda. Omwami w'omutuufu Katonda ajja mmuleeta mu kaseera akatuufu. Naye si kwe kutuuka n'obanga eyaddiba noga nti kati ate ono gwe nfunye, kati ate naye mufiirwe. Kati ate naye mufiirwe. Nedda. Musooke mwekenneenye abaagalwa be mugenda okubeera nabo, okwewala okuzaala abaana ba Sickle. Ekyabamulamu tukyogeddeko n'ab'eŋŋanda. Kyenja okutunuulira mu byonna bakiyita kuweerera. Abaana aba Sickle babeera bagezi. Ne bw'asoma ennaku 3 mu ttaamu ennamba, amaliriza y'omu ku bakozi obulungi. Katonda ayina ebintu by'akola bw'oba ng'oli mukkiriza. Yazuula nti abaana bano bayinza okufuna obuzibu mu kuzimba, okuweereza omukyanga. Ayina kubasumusa omwana wabanga agenda kuzimba, ayina kusoma pulaani. Nakutula ku kompyuta kuba pulaani. Ayina kubeera musawo. Ate n'obusawo ayina okusoma asumuke, afuuke bali be baddokita nga bo bamwebuuza kusibe banaba. Kubanga obulamu bwabwe buki? Kitegeeza abazadde abali wano kibakakatako. Tuweerere nnyo nga bwe kisoboka abaana. Omwana bw'abanga wa Sickle, abasinga mukola ekintu eky'obujega n'omuteeka ewaka n'osooka okuweerera bali abaki? Abalamu be balina okusembayo, kubanga ne bw'atasoma asobola okupoota. Naye omwana wa Sickle bw'atasoma talina bulamu bweyagaza gye bujja. Agenda kufuuka mugugu gwo bbanga lyonna. Naye bw'asoma obulamu bugenda kumutereerera. Waliwo eyabadde agamba nti batusosola. Weakness yo gifule strength yo.
buli lwotuuka ewantu nga bagamba nti aka sickle cell bakyalenging ku kyalo okwo kuba kuyita owa sickle cell kola nnyo osome bulungi ofune omulimu ofune ensimbi ojja opaakingewo todduka kitundu ekyo kikukyalenging kola akaseera katuuka ove mu mmotoka nga ovuga V8 ogenda nti mumpeeyo ebintu kantu nga kagagga nze nyina abantu bangi lwakuba tukyalina okusoomoozebwa nti bangi batya okwejjayo ne bagamba nti balwadde naye tulina abakungu bangi abalwadde ba sickle cell ekyabafuula abakungu baakulaba bakyalenjinga naye abo ababakyalenjinga paka ku lwaleero bangi ku bo baafuuka ba failures buvunaanyizibwa bwo omulwadde wa sickle cell okumanya nti ekikutaasa omwana kiri eki kusoma nnyo ofuuke wa nkizo mu bulamu kyekyokka kyekitutaasa nzikiriza okuba nti tunaasisinkananga buli mwaka naye ku kyendabye wano tewakyatumala aba Jovine Hotel bajja tuyamba bakola ebintu bibiri either okubomola wali ewaddako oba tunaddanga mu gardens kubanga enkuba tejja kutonyanga buli kaseera naye nga njagala kubeebaza okujja okusookera ddala njagala kubeebaza okwagala abaana bammwe okuwulira nti omwana oyo kitundu ku bulamu bwo n'otuuka ng'ofiiringa pain wabula nja kubaga mukomye okunakuwala mukomye okukaaba amaziga ge mussa ku baana abo gagenda batambulirako mu becoming strong omwana wo bw'akulaba ng'okaaba alowooza enkyagenda bangi bakyogera nnyo ne bagamba nti famire z'abaana ba sickle cell ziba ne ssente mumanyi lwaki buli lw'ozaala omwana wa sickle cell kikwetaagisa ekintu eki kukola nnyo era bw'ozaala omwana wa sickle cell n'oga nti kaakati nze gw'olaba nakati sikyakola mbeera wakakulabirira mwana ogenda kufuuka asabiriza k'ozaala omwana nga Sickle olina okusitukiramu okole kubanga abaana abo beetaaga kuba bulungi era buli famire omuli omwana wa sickle cell kitegeeza nti mulimu omulangira oba omumbejja abo abaana balangira abaana bambejja tebaagala kabakoonako tukole abali wano abakyala ng'omwami yadduka situka oweerera omwana wo ozimba omwana wo lise bbuto lijja kudda ku graduation lituule emabega mu bagenyi ng'omwana wo afuuse ensonga and it's possible bwe nali ntandika enteekateeka eno saakirowooza nti munaaba bangi bwe bati nali ntunuulira abantu nga 10 oba oli awo nenga nti osanga bwe tunafunayo abantu nga 10 ne mbakwatirako naye ekintu kyajjanga kikula Lugonvu show ne kijjanga kigejja okutuuka ku bantu b'endaba wano waliwo gwe mbadde njogera naye nga naakatuuka nanga nti abantu nga bangi onoobakola otya ne mugaba tumanyi Mukama kyankoledde abo bonna ba ambassadors abagenda okubunyisa enjiri ey'okulwanyisa sickle cell mu bitundu byabwe bwe guli Lugonvu enkola gy'akolamu ebintu bya kivandulo ekibaawo kye kimala nja kusaba tukkirize buli famire eyazze buli mwana eyazze ne bw'oba olina abaana 3 omuwendo gw'olina buli mwana tugenda muwa kubanga akapaketi ka folic acid kabamu obuntu 10 gy'emyezi 3 kitegeeza jo tugisootinge buli mwana eyazze abazadde si be ntunuulira mwana
bw'obanga olina abaana babiri bwe busawo bwa sukaali bw'ogenda okufuna bubiri, bwe busawo bw'omuceere bw'ogenda okufuna bubiri. Tusobola okukola ebirungi ebisingawo. Mukama bw'anaalaba nti kano akatono kaatwazise tukakozeemu bulungi, ajja tuwa ebirala. N'olwekyo nzikiriza nti bwe tunaaba tugenda, buli omu ajja kufunayo sabbuuni gwafunye, omuceere ne sukaali kw'oteeka n'eddagala. Waliwo abazadde abaleese abaana nga beekulula bwekuluzi. Bempulidde ngaga nti ali wano yeebase wano. Tugenda kukola ekisoboka buli muzadde yaleese omwana nga yeekulula. Nja kyogera bwe ntyo. Si kubayisa mu maaso naye tujja kufunayo ka transport akasobola omuzzaayo. Akasobola okumuzzaayo. Lugonvu takola yekka. Munzikirize twebaze ttiimu ya Lugonvu Show. Eri online tubeera ku YouTube eya Lugonvu Show. Abantu bangi tebannamanya maanyi ga online, naye online eya Lugonvu Show ye batuuzizza wano. Twebaze mu ngeri ey'enjawulo. Nagamba nti kubanga nasaddaaka okusaddaaka okw'abatuukuvu oba okw'abatuukirivu ndowooza bwe kiba. Ne ŋŋamba nti salale yange ne ensimbi zonna ezigenda okujja mu bulamu bwange mu mwezi ogw'omwenda si zange. Ne ŋŋamba nti z'abaana bano. Era bye bimu ku bituyambye nti bwe mbanga nfunye omusaala okumala emyaka n'emyaka gye nkoledde, sisuubira nti sente zenfunye n'omusaala gwe nfunye mu mwezi ogw'omwenda bwe sizizza ku ggwale olwo ŋŋenda kusaanawo, naye ate ŋŋenda kusiga omusingi omusajja eri abaana bano n'eri bazadde b'abaana bano. Nali ndi awo abantu ne bajja ne bagamba nti Mwami Lugonvu togenda kikola wekka. Mbabaza ajja kumpa ku accountability yaffe. Nagamba nti Mwami Lugonvu tojja kikola wekka. Abantu bavudde mu mawanga ag'enjawulo. Njagala bagamba ekintu kimu. Temuli mwekka. Muli n'abantu abali mu mawanga n'amawanga. Lugonvu Show nga program kubanga ffe abali ku online Mukama yatuyamba nti olaba tulabwa abantu okuva mu mawanga 7. Naye nasanyuse nga waliwo n'abavudde mu Afghanistan ne baweereza ne bagamba nti mbadde nsaba olukumi lwange olwo oluyambe. Twafunye abantu bangi, ojja kumpa toto kubanga abamu baatugaana okuboogera amannya. Ne bagamba nti nze Mwami Lugonvu mpaddeyo naye toto. Mwami Lugonvu mpaddeyo naye totawaana. Tofaayo ate kambawulire nga mwagala okufuna emirembe, nga mwagala okukyusa obulamu, musooke mukolerere obwesigwa. Ne bw'onaasoma n'okomayo nga toli mwesigwa, njagala sente zonna, nga toli mwesigwa ensi tegenda kwanguyira. Naye bw'oba omwesigwa ensi egenda kwanguyira. Simanyi lwakita naye ekyenzijukira toto abantu okuva mu mawanga ag'ebweru zabadde ziyingira obukadde 6 n'emitwalo 5. Sente ze basonze olw'okubeera mmwe. Ne bagamba nti nandibaddewo n'endiyako n'abantu abo naye sigenda kubaawo. Abantu baatuwadde sente ge mazima. Ne kintegeeza nti nga tetunalinda gavumenti ejjo tugamba nti ewadde obukadde 2 ate azirese akunjubuleko 10. Yo nkola yaabwe. Abantu bano beekozeemu omulimo
ne bagifuula famire ne baga nti tusobola okubeera ekitundu ku nteekateeka. Nja kusaba tukubereko twafunye obukadde 6 n'emitwalo 4,304. Twafunye obukadde 6 n'emitwalo 4,304. Twagenze okumaliriza enteekateeka zonna, okunekaanekana, ekifo, buli kimu, abantu baffe okulya obulungi, okubaako ne ke baddayo, nga tuyingidde obukadde 11 n'emitwalo 7,200. Naye temumanyi kye tukoze. Tutaasizza obukadde n'obukadde obwandisaasaanidde mu malwaliro olw'abo abandizadde abaana ba Sickle nga bakubiddwa ataaka. Tusize omusingi ogw'ensonga. Nze ekyange nali nakyeyama, naye abantu bali abagamba nti nange kwendi. Nange kwendi. Waliwo omukyala yaweereza emitwalo 7, baweereza $100, abaweereza omutwalo, nga mulimu n'ab'enkumi, n'agamba ekyo kyensobodde. Abantu abo Mukama tusaba abaddizeewo. Buli azze wano olwaleero, buli alina omwana gw'aleese ng'alina okusoomoozebwa, wakati nga byonna tubikoze, omwana muteeke mu mikono gya Mukama. Mukama agenda mumukolera ebirungi. Buli alina ettofaali ly'atadde ku mwana we, tusaba Mukama akuddizeewo omusera. Buli alina ekintu ky'akoze ku nteekateeka eno, Mukama akugemulire, Mukama akuluŋŋamye, akozese n'ebisinga. Neebuuzanga lwaki abasajja bannaddiini, nze siri musiraamu, naye nakulanga ndaba amaka g'abasiraamu ba Hajji nga buli mwaka basaddaaka. Ne babayita, ne batente, ne basaawa endongo, amataali bavuga, ba Hajji Kalifa ne bazikuba. Ne twebuuza bafuniramu wa? Abawumba tuutu ne baga nti basaddaaka. Tekyali nga kibi, baalinga basaddaaka. Naye okusaddaaka kutya? Saddaaka si kwe kusibya ebyawo ng'ensinga bw'erowooza. Kwe kutoola ku ekyo Mukama ky'akuwadde n'owaako abalala abeetaaga obuyambi. Lugonvu tagenda ku street anoonye emmotoka open roof agende ng'akasuka ssente. Nedda, eyo teba saddaaka. Saddaaka ye etuuka ku muntu agyetaaga ng'omulwadde wa Sickle. Mukama atwongera okusinziira ku bwetaavu bw'alaba bwe tulina okwongerwa. Obwetaavu mujja kulowooza okuzimba zigoloofa n'okugula amamotoka, ebyo kitundu ku byo, naye bw'akuyamba olina bw'ogenda okuyamba. Wangi yamba, tolifuna kikumala. Lugonvu talina kimumala, naye alina ekimutuma nti waliwo eyeetaaga katono k'olina. Abantu abo abaatuwadde tebalina kibamala, naye waliwo ekyabatumye nti beetaaga okubaako be bakwasizaako kwaka akatono ke balina. Era bw'oba osaba Mukama nti mpa, nga bw'omujjukiza nti naayamba ku abo abeetaaga okuyambwa. Katwebaze. Aye Mukama muyinza wa buli byonna, tukwebaza ekisookera ddala okubanga otukuŋŋaanyiza. Tukwebaza amaanyi n'embavu z'otuwadde Mukama okufuuka b'ambasadazi b'ensi Uganda, okulwanyisa obulwadde obufuuse ensonga obwasitula nnyini nsi Omuteregga Kabaka obwa Sickle na Lubiri. Mukama bangi babusuuliridde, bangi balowooza nti byakweraguza, bangi basuddewo famire zaabwe, bangi emirimu gigaanye, bangi bafuuse ekyenyinyalwa olw'obulwadde obwa Sickle. Nkusaba Mukama buli mwana azze wano ng'alina Sickle, mukakkanya obulumi bw'alina. Bangi bawadde obujulizi nga bagamba ataaka yakoma emyaka 6. Mukama buli yakubwako ataaka tukusaba toddamu kuleeta ataaka mu bulamu bw'abaana abo.
Mukama tukusaba bafuuke empagi erwanyisa sikosero mu bannaabwe. Tebajja kulwanyisa sikosero Mukama nga bali ku ndiri, beetaaga okusituka taata. Buli muzadde ali wano taata muwe obusobozi okusobola okujuna omwana gwe yazaala. Buli ali wano muwe obusobozi okutuusa ebyetaago ku mwana gwe yazaala. Mukama zaamu omutima mu bazadde, zaamu omutima mu bamaama, zaamu omutima mu bataata nti sikosero si musango. Tebaboola baana baabwe Mukama, bajjuza okwagala. Teeka obugagga mu famire zaabwe obusobola okulabirira abaana baabwe. Teeka obuwanguzi mu famire zaabwe obusobola okulabirira abaana baabwe. Mukama, abantu bangi abatukwatiddeko, nkusaba buli alina ettoffaali, buli alina kyakoze, bannamawulire, abaana abali ku kamera, abakoze t-shirt zaffe, Divine Hotel Mukama, tukusaba mbeere mu bire olw'omulimu gwekoze. Neegamba nti wadde nga baboolwa, wadde nga basosolebwa, mwe mujje mutule wano nga abasikosero Mukama weebale. Buli alina kyakoze mu mulimo guno Mukama muwe omukisa. Buli alina kyakoze mu mulimo guno Mukama muddizeewo. Tewali kinene, tewali kitono, naye Mukama byonna omanyi buli omu ku mutima kwe yakoledde taata. Tukusaba juna ensi eno, tukusaba luŋŋamya ensi eno, lwanyisa sikosero mu Uganda. Mukama komyawo embeera mu mitima gy'abantu, komyawo embeera mu ndowooza z'abantu, komyawo embeera mu bwongo bw'abantu eyeekebeza sikosero buli omu amanyi bw'ayimiridde. Tugenda kuddayo Mukama, tukusaba olunaku olwaleero, tukusaba olunaku olwaleero, tukusaba olunaku olwaleero. Mukama ebeere empagi, ebeere sedduge, gubeere omuzinzi Mukama ogw'okulaba nga tulwanyisa sikosero. Abazadde bangi bali wano basanyufu, bagamba omwana wange yakoma emyaka 3 okufuna sikosero. Bangi balowooza nti bwe kirina n'okubeera tegabadde maanyigo, tebubadde bujjanjabi bwo, kibadde kisa kya Mukama Katonda. Buli omu Mukama ali wano omwana we muwonye. Si buli mwana alwala sikosero nti akubwa stroke. Mukama tubawulidde nga bangi boogera nti nze bukyanga nzaalibwa nyina sikosero sikubwangako stroke. Bukyanga nzaalibwa nyina sikosero naye nkola bulungi emirimu gyange. Bukyanga nzaalibwa nyina sikosero naye sifunangako bulemu bwonna ku magulu oba mu buzibu bwonna. Mukama tukusaba buli mwana ali wano, buli mwana wa sikosero mu Uganda abeere mu mbeera bwetyo. Sikosero eve mu mbeera y'ennyalwa, kifuuke ekitundu, tubulwanyise Mukama nga tumaze okubutegeera taata. Situla emitima gy'abantu bano Mukama ojijjuza okwagala. Buli muntu ali wano ng'abadde alimu embeera eyeeraguza, eddukira mu basaba ey'abandoga Mukama kyusa endowooza ye, omuze gy'oli Mukama, kubanga sikosero si ddogo. Mulage ekitangaala taata, alabirire omwana we, ajjanjabe omwana we wakati ng'akwekutte taata. Byensaba bye bingi Mukama, nkusaba nga nfukamidde mu bantu bo bano. Mukama yongera okunkolera ebyamagero. Ekirooto kyange Mukama kye ky'okulaba taata nga nkuŋŋaanyiza abantu 1,000 nga tutambudde amawanga n'abantu bano ng'ekitwala kulwanyisa sikosero. Tuligamba nti meeting eyasooka ey'ensonga yali ku Divine Hotel nga babuuza nti yeeriwa, nti eri Lubaga, nga boogerere nga tuli mu America nga tubunyisa njiri. Olutalo lw'okulwanyisa sikosero taata lutandikira wano Mukama. Tukolere ebyamagero, tukolere ebyobuwanguzi. Tusaba buli muzadde ali wano abalajja n'abanonya ssente z'okulongoosa abaana baabwe nga ssente zijja Mukama bawonye, kubanga si buli omuntu alina kulongoosebwa. Buli alina payini Mukama muwonye, kubanga si buli omuntu alina kuwangalira mu kulumizibwa taata. Bingi bye twandisabye naye gomanya ebisinga bye twetaaga, gomanya ebisinga bye tuyaayaanira Mukama byo bweyanukula. Buli omu alina kyayaayaanira, buli omu alina kyayagaliza omwana we. Tufune eddakiika Mukama nnamba ey'okusiikirira buli omu Mukama ng'asaba ekyetaago kye, ekyetaago ky'omu famire ye, ekyetaago ky'abaana be, ekyetaago ekyokulaba ng'oba oli awo n'abo abagamba nti batulaase ku school fees obeere ng'omwana we osobola okumweweererera. Abagamba batulaase ku malwaliro obeere ng'osobola okumwejjanjabira. Abagamba nti ku mirimu batugoba obeere ng'osobola okwetandikirawo ogugu ate okozesa abalamu. Tugamba nti kisoboka Mukama taata. Buli omu alina ekyetaago kye Mukama. Tusaba wano buli omu waafukamidde yeegayirira omutonzi wakati mu kisa kyo taata omwanukule okusaba kwe. Oyo ayita mu kibiina. Ayi Mukama tusaba nga tuyita mu linnya lyo erya Yesu Kristo. Abasiraamu tusaba na buli omu mu ddiini gy'alimu twegayirira. Bangi beerekereza leero lwa Jumaa
bali wano naffe Mukama baddizeewo omusera bwe bye beetaaga wonya abaana baabwe wonya abaana baabwe wonya abaana baabwe basseeko omukono omuwonya Mukama amaanyi gali mu ggwe tewali musawo asinga ggwe taata yegwe musawo akira yegwe musawo mu byonna tukusaba abaana bano bawonye yegwe eddagala erisinga bangi obwedda mbawulira nga bagamba ddagala ki erisinga kaakati tukozese lino liriri erisinga gula lya Amerika nga balinga abeerabidde nti ggwe eddagala erisinga Mukama kakkana ku baana bo Mukama obawe ekisa obawonye babeere abantu abeeyagaza bagenda kudda ku masomero nga buli omu yeebuuza yono omwana eyalwalanga yono omwana eyali yagongobala Mukama ng'obawadde ekisa bawa amagezi batuuke ku buwanguzi bafuuke ebyokulabirako bafuuke endabirwamu y'abalala campaign ey'okulwanyisa sickle cell tugamba nti nze gwe ffe basanyufu ayi Mukama tujone tweyanza tweyanzeege mwanyinaze Sharon Mirembe ne tiimu ndowooza be bajja okutulungamya. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege mukulu Lugonvu ne tiimu yonna abayimiridde naffe omukono gwa kitaata Musumba obujulizi. Okay, tujja funa obujulizi bwo nga tuvudde ku mmere sooka tufune ku kyokulya olw'abaana nti benjala ebaluma twakomye ku breakfast tufune lunch tujja tandika naawe nga tuvudde mu bujulizi tugenda kusaba abaana bafunye coupon abakyala bagenda kujja babi ne muto babatwale gye mugenda okuli campaign eno banayewe mujja Omukama azzeewo era nga bwagambye nti tuba na bingi ebyetaago biba bikyaliyo bingi naye akatono k'okwatako n'oyamba ate Mukama asiima so tweyanza mwenna gye mwajje gye mujje ne mugamba akatuyimirire nammwe we fight sickle cells tweyanza mukulu Lugonvu. Balobwama babadde balinayo akagambo bagambye balinayo package yaffe. Yeah, package bagituleetedde mpozi bajje boogereko katono as they take the kids. Babi, I think the kids are ready. We can have them for lunch. Tweyanziza okomawo nebaza mwami Lugonvu nze ndi musajja musiraamu amaka ge twakuliramu ebukojja bwange n'ewaffe waka okusaddaaka nga kintu kikulu nnyo bwe twawulira omulanga ogwa mwami Lugonvu twagamba tetujja kusigala naye ku mbeera eno eriwo ate gwe ekintu kyonna mu ntandikwa kye kikuwa amaanyi naye entandikwa eno tusobodde okuleetayo at least buli omwana afuneyo ka afuliita y'amata kubanga kyetumanyi ku bulwadde oba sikosero kwe kulya obulungi ne tugamba ate tukyali ffenna ng'obulamu Katonda akyatuwadde obulamu tewali lunaku Lugonvu lwe tujja omulekerera kubanga omuntu yenna ng'okeera ku makya ng'oyeyagaliza ebirungi ng'okeera ku makya ng'oyagala okwoza olugoye naye omwaka ne guggwako nga tolina gw'owaddeyo kitole kya sabbuuni kiba kibi nnyo era nsaba Katonda musaba kuba ebiseera ebisinga bamu bagamba beebaza naye ng'oyo eyeebaza Katonda omuwa ate talinaayo amwebaza gwawadde kati neebaza Lugonvu ono obulumi bw'ayina ku mutima n'abeera ng'asobola obulaga naffe omuntu eyeerekereza abantu tebaagala kwerekereza abantu balina ssente ziri mu bisenge bazifuuwako n'eddagala naye nga tasobola kuwaayo omuntu kitole kya sabbuuni kati so tusaba mu ddoboozi lyaffe ffenna tubeere nga Lugonvu Katonda amuddizaawo musera tweyanziza nnyo tweyanzeege ngeni ya Dongo Peter naawe ogenda yimuka owerekereko omukulu
Tonywamu. Uliriza Lugonvu. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Oh yes. Twebaza. Ate era twagala okubakulisaayo. Betutambudde ffenna. Nzikiriza nti akadde katambudde ate nga twagala abamu abavudde ewala okusobola okutambula obulungi nga Sharon Mirembe bwagambye. Tujja kubatwaniriza buli muzadde n'abaana be oba n'omwana we. Twabadde tusazeewo nti buli mwana ajja kuba afuna package eyiye bw'oba ng'olina abaana babiri. Buli mwana agenda kuba afuna package eyiye. Naye nga byonna mwebale kujja. Tusuubira okuddamu okubeera ffenna oba oliawo omwaka ogujja. Tweyanzege. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Banange mbadde nsaba tusituke table by table olw'abaana bano obutabakooya ffenna tugenda kufuna ebintu. Abamu tusigale nga tutudde, abalala bwe bavaawo ng'abalala tujja, tuleme kubeera congested nnyo wano. Ffenna tugenda kufuna. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize nakabuza kanyuma leero amatu gampeno. Frederico Sentongo iya Lugonvu. Zalwa yekyamaganda mu busubi eri mu buddu. Iya jangasaga tetwamanya nti ekiroto kye kinene. Ng'omwana Frederico yayitamu bukubi. Yabonabona buvubuka bwe bambi naye n'akuma. Omusanga nyumya Frederico maziko kaba. Naye Lugonvu bw'ayogera ebigambo bye biba bya nsonga. Abeera nnafu y'amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka. Bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana. Akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola. Ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya. Okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Onsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chikolenga Lugonvu. Uliriza Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize nakabuza kanyuma leero amatu gampeno. Frederico Sentongo iya Lugonvu. Zalwa yekyamaganda mu busubi eri mu buddu. Iya jangasaga tetwamanya nti ekiroto kye kinene. Ng'omwana Frederico
naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima ng'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu omusubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga bushongezi kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga nzize n'akabuza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo iya Lugonvu zama yechamakanda mu busubi eri mu buddu iyajangasaga tetwamanya nti kiroto kye kinene ng'omwana Frederico yayitamu bukubi yabonabona buvubuka bwe bambi naye nakuma omusanganyumya Frederico maziko kaba naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima ng'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu omusubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga bushongezi kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga nzize n'akabuza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo iya Lugonvu zama yechamakanda mu busubi eri mu buddu iyajangasaga tetwamanya nti kiroto kye kinene ng'omwana Frederico yayitamu bukubi yabonabona buvubuka bwe bambi naye nakuma omusanganyumya Frederico maziko kaba naye Lugonvu wayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima ng'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala ginyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu nga Lugonvu wuliriza Lugonvu omusubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga bushongezi kikole nga Lugonvu wuliriza Lugonvu
Buza kanyuma lero amatuga peno Frederico Sentongo iya Lugonvu Chikolenga Lugonvu uliriza Lugonvu ama mwana wata Lugonvu muulire alina ensonga Chikolenga Lugonvu uliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muulire tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse kubakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all competitor station esimu noti 77 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 3 Focus Construction Company, let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba tolema kuweerera mwana lwambeera gyalimu kubanga asobola okufuuka omuntu ow'amaanyi mu ggwanga n'olwekyo tugenda kuyitayo ate omwami wa Focus atubuuzeko eddakiika ntono nnyo 5 mumumanyi Lugonvu show temumumanyi abamulaba ali atamumanyi tomumanyi okay kajja atubuuzeko eddakiika 2-3 ate tutandike mpola mpola nga namwe mweteekateeka tugenda kujja tunyumyembwe mwalina okunyigirizibwa okw'enjawulo kwe tujja okumanya mu mpola mpola Sickle engineer Dungu tumwalirize. Basaba ne banyabo baniriza amakyagaleero tuntulyaleero ndeba okujja mu bundi bwebuti
okusinga ddala okuleetera abaana bato. Abazadde bangi twafuna omwana ng'ayinamu okusoomoozebwa okw'enjawulo, ayagala kumukweka waka, ayagala butamuleeta mu bantu. So omuzadde asobodde okutuleetera omwana yadde olina okusoomoozebwa kw'oyitamu okw'enjawulo. Bannakyebalize Katonda nti gwe okusoomoozebwa okwo okyakulabamu omukisa. Omanyi omukisa gujja bantu bingi. Abantu abasinga omukisa bakunoonyeza matyaki, n'asiibayo, n'asulayo, abalala n'asaala emirundi 5, naye ng'omukisa ogusookerwako akulese wakaawe. Ewakaawe omukisa ogufunawo otya? Yagala abaana bo, yagala mukyala wo, yagala mmembawo, yagala bazadde bo. Kusalawo kwani omwana oyo Katonda yamumanyi laba nakola ki nakusaala kubanga bali bonna obwokazadde ekitegeeza lina ejji eryavaayo lyalina ka content awo. So kati omwana ono tubeerenga omuzadde gwasinga omugamba omwana yeba tutegeere tujja kuwangaala bino yeba engozi z'amalwezi ombuno 18 zikuveemu ne mu bwongo obeere ng'omanyi omwana muto wakikugamba kugambe kyoyogerako kitegeere mubuuze kyogerako kimanyi just boldness ejja kukukuuma because singa tinawadde omwaka ogujja ejja kuba oleetera dokita alina sikose alina emyaka 5 naye nga bamuzaala naye ali Masaka amanyi bulungi era lusinabuganaezi mu mwaka ogujja ejja kumuwa ng'awangadde alina 5 alina abaana n'abazibu ekitegeeza ajja kwepira ng'akoze eki nyemulamu gyebaji sekineezikuuka mu mmeeme eyo ate ojja kugenda soka tuyimuke tuzine ebasiibule kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize n'akabuuza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo iya Lugonvu zalwa y'ekyamaganda mu busubi eri mu buddu yajjangasaga tetwamanya nti ekiroto kye kinene ng'omwana Frederico yayita mu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu bw'ayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuya amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala kinyumya. He's a survivor as well. Alinga fabali wana. He's a survivor. Simanyi wala bakweka yimba kikojja kowulira muli kubanga ddala twandizinde yakayimba. He's a survivor. He's a survivor. Thanks so much. Eri banaye mwasuseeyo mutya obulamu bugamba butya nja kwebaza nnyo abateesiteesi ate abategese olunaku luno amannya gange nze Matovu Augustine Matovu nina emyaka 36 emyaka 36 batuzaala abaana 4 mu baana abo
babiri kuffe twavayo ne Sickle cell. Nze omukulu first born ate n'owokusatu third born eyali omuwala. Abalala bali awo Makati n'Asemba gye bali naye bali nomo bo tebavaayo ne Sickle cell. Nzize wano okweyunga wamu nammwe okulaba nti nno tukwatira wamu ate okwegumya. Nze emirimu gyange ndi lecturer ku university. Ndi lecturer ku Makerere University Business School. Era nakasomesa mu university eyo emyaka 12. So ntandikirewa nkomekereze nga tugenda wa. Oluri yange ntomanya ebintu by'okunoonya omulimu. Nentandikawo okunoonya omulimu. Omukisa Mukama n'annyamba waliwo omukwano gange yantwala organization yangamba nti waba people with disabilities nga simanyi Sickle cell disability. Nengamba kasita nina Sickle cell kateekewo disability. Netugenda ne batuwa omulimu gwaliko data entry. Ndoza twakolayo nga mwaka nga nejjanalize namusomera ki. Kuba tunakola mulimu gwasomerera. Oba oyagala okutryingeko nenga ngende noonya journalism. Nengenda ku New Vision awo nalikola ku KABAGA nga nsaka mawulire. Naye ekyempi okutambula kuno nenfunanga muna twagambye hiru nga egumba nebiseseetuka nga sitasobola kutambula bulungi. Ngamba maama manti nze ndi wa maama nebugaba maama mpulira amagulu ganzita. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize n'akabuuza kanyuma leero amatu gampeno. Frederico SSENTONGO iya Lugonvu, zama yekyamaganda mu busubi eri mu buddu. Yajjangasaga tetwamanya nti ekiroto kye kinene. Ng'omwana Frederico yayita mu bukubi, yabonaabona buvubuka bwe bami naye n'aguma. Omusanganyumya Frederico maziga okaba. Naye Lugonvu bw'ayogera ebigambo bye biba bya nsonga. Abeera nafuya amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka. Bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana. Akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola. Ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala kinyumya. Okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka, walabya Lugonvu. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kikole nga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nzize n'akabuuza kanyuma leero amatu gampeno.
Frederico Sentongo iya Lugonvu zalwa ye Kyamaganda mu busubi eri mu buddu iya jangasaga tetwamanya nti ekirooto kye kinene ng'omwana Frederico yayitamu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu bwayogera ebigambo bye kikole nga Lugonvu uliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga kikole nga Lugonvu uliriza Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga nzize nakaboza kanyuma leero amatu gampeno Frederico Sentongo iya Lugonvu zalwa ye Kyamaganda mu busubi eri mu buddu iya jangasaga tetwamanya nti ekirooto kye kinene ng'omwana Frederico yayitamu bukubi yabonabona buvubuka bwe bami naye naguma omusanganyumya Frederico mazigo kaba naye Lugonvu bwayogera ebigambo bye biba bya nsonga abeera nafuye amazima bw'owulira Lugonvu ogolokoka bigambo bya Lugonvu si bya katemba apana akusomesa okukola n'omanya ki kye bayita okukola ennaku y'okukozesebwa Lugonvu kala kinyumya okwejja mu nvuba Lugonvu kala somesa Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu uliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga shonge kikole nga Lugonvu uliriza Lugonvu yekka walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata Lugonvu muwulire alina ensonga eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikole nga Lugonvu uliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama